breaking news ekiri munda mu State House kitokota nsonga za Masaka Woman MP basebo ne banyabo bugenze okucha onnako lwaero anadala mu ggwanga erya Uganda nga obunkenke bw'amaanyi kitegeddeko nti meeting ez'enjawulo zitudde neziganya okuvaamu ebibala era obukedde onnako lwaleero amawulire getufuna ageesigika nti essaawa yonna Masaka City kimaze okubanga kikonfamingibwa ti by election egenda kubanga eddamu wakati ku kifo ky'omubaka owa Masaka Woman MP basebo ne banja amawulire getufuna galaga nti enfunda nyingi zitudde mu State House nga bagezako okubanga batuula balabe we bagenda okubanga bagonjoola enju y'ebbiri ezeri bannakibiina ki NRM okuli omukyala Justin Namere Nsibuga kwoteeka omukyala Sala Kiyimba ngono ye RDC walakayi muwala wa Haji Boulevard si Haji wa Boulevard omugaggo oyo we Masaka kakati nti wabaddewo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati wa cabinet ez'enjawulo nga bakulembeddwa mu M7 nga bafuba nnyo okulaba nga Justin Namere asigaza ekifo ekyo ekya Woman MP wabula ababaka abangi abatula ku cabinet bawakanya ekya Namere okusigala nga omubaka owa Woman MP owa Masaka kakati gibyagenza okuggwera nga ebyama bivaayo nti kituufu ne Mwami Museveni okusitula obwa minister n'abutika Justin Namere yali afunye amaloboozi mangi ageemulugunya ku mukyalo oyo era amawulire getufuna nti essaawa yonna ekibiina ki NRM kikkiriza okuddamu by election mtunde eby'e Masaka wakati w'abantu basatu ab'enkizo n'abalala banayagala okujja bajja kujja naye amawulire agaliwo Sofa Lozi Nalubowa munnakibiina ki NUP okuli Justin Namere kitegeerekese mbu ono agenda kuddizibwa kaadi ey'ekibiina ki NRM kwoteeka munna PLU NRM Sala Kiyimba nga yagenda okubanga bavuganya mu kalulu akagenda okuddamu okuba kategekebwa naye okusinzira ku mawulire galaga mbu enkambi ya NRM yonna bali mabega wa Sala Kiyimba ono RDC werakayi nga Woman MP owa Masaka era mulindirire kimaze okubanga kikonfamingibwa akakiiko k'ebyokulonda mu bbanga eritali ddene bagenda kuvayo balangirire by election mu bitundu ery'e Masaka wabula oberaliikivu buli wano nti NRM nate bayinza obutabawo omwaganya gonna guwa chance munnakibiina ki NUP okuwangula akalulu kubanga amaanyi gaabwe n'ebisuubizo byabwe babitadde eri omukyala Sala Kiyimba munna PLU stoko NRM gwe baagala ajje ng'omubaka owa Woman MP Masaka nze 11 Yugi mbebaza mwenna kinjagala mbategeeze ndi safe era ngenda kusinziira wano wendi ngenda kubeera mbaweereza binje bigendo chuka muko naye ate ku mulamu ogw'enkyukakyuka tuli ffenna ngenda kubaweereza obutaweera ndi safe nkiddamu kyogera ndi safe kati wendi tugenda kuddamu okubanga tutambula ffenna mu nsonga ez'amawulire munyaffe Uganda nga nsinzira wano wennyini wendi awonyeza okugamba nti obunkenke bweyongedde era nga amawulire agaveeyo nti munnange mwetegeke NUP NRM PLU byonna ebibiina nti ssaawa yonna Masaka City band declaring ekifo nti kiri vacanti ate nga mwena mukimanyi minisita akirimu engeri gye yakifunamu weewaawo essanyu lyeyongedde Rose Nalubowa yeddeze ekifo kye oba muna NUP omulala awo wetuli era n'ono avuddeyo n'agamba nti okucacyanca nti mwetegeke ssaawa yonna ekifo ekyo bandikirangirira nti kikalu tekina. Ladies and gentlemen, abaana b'e Masaka, abaana b'e Mawokota, njogera ku Masaka City, Woman Member of Parliament. Waliwo by election awe Masaka waliwo by election era wenjogerera NUP mweteketeke NRM mweteketeke abagenda okujja independent mweteketeke kyawedde dda okusinzira ku kigatto wange gandetedde ku mezo olwaleero wakati mu mbeera eno nga
abalamuzi bagenda kuba allocatinga emisango egy'enjawulo kubanga abantu baawaaba petitions ez'enjawulo nnyingi nnyo ziri mu kooti. Njogera ku petitions ez'ebyokulonda kakati yiino listi eya constituencies ezimu eziri confirmed nga zo by election. Bannamasaka mwambale naye sofa benconfirmings abagenda okubeera nti bayimirirawo mu by election balinga basatu. Of course NRM, National Resistance Movement, nga bendera agikutte ye Minister Justin Namere Nsubuga era yagenda ogiholodinga. Owokubiri ye muna NUP wali era agenda kugiholodinga. Owokusatu ntegeezeddwako nti owokusatu wa PLU. Kati so akalulu kano kagenda kuba PLU versus NRM. PLU versus NRM. Ani e Masaka. Kuliko Justin Namere, kuliko Sala Chimba, muwala wa Hajati Boulevard. Mwenaku zino bamuyita Mama Masaka. Ebikonge byonna ebisinga mu NRM. Nkiddamu ebikonge byonna ebisinga mu NRM kana akalulu kagenda kuba kabyafaayo. Muve kana akafa akekawempe kagenda kujjawo akafa akekawempe. Kano kagenda kuba kabyafaayo. Tudekeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange kyadaki mwana muwala Rose. Era ku mwana muwala Rose ninga kigambibwa nti amanya g'amatuufu ye Patricia eyasse Jovia. Kigambibwa nti munnange gye yaddukidde Dubai kaweddemu dda mukwate wajjo. Omuwala ono eyatta munne eyatta best friend we n'alinnya n'agenda e Dubai n'amala n'atulimba mbu omuwala asimanya omusajja yamusse simanya bamalokola simanya kathiriisaamu nema bamukutte. Okiwulidde? Iye poliisi emukutte Dubai gye yagenze. Omufuta awummudde yabadde amanya adduse nnyo. Saba okumanya ono omuwala mufere yatta munne n'amala olukwekwe gamba yalukola dda ne banne ne batta munne ye n'alinnya n'agenda e Dubai. Okiwulidde? N'alinnya n'agenda n'amala n'awandiika kasasiro mwe simanya busi ye yamutta simanya omusajja ye yamutta. Mukama amukutte. Katonda tasonyiwa bakola bibi bakakutta akawala akazibu bawala muli bazibu notta munno olw'ebintu ebitaliimu bakakutte. Yes. Okiwulidde kintu ekyo bagamba nti omuntu teyeefiira era Jovia towummula bonna bakwatibwe. Naye nga byonna bigenda mu maaso, omukulu Julius Katongole avuddeyo okwogera ku nsonga y'abaana ba NUP abaasibwa nga mwe muli ba Sauda Madada ne mwana muwala ono eyali akulira essomero lya Nope School of Leadership. Kuva we babakwata munnange omwaka oguwedde paka olunaku olwaleero bakyali mabega w'emitayimba. Alright, nkulamusizaako Munnayuganda yenna mpuliriza yenze Julius Katongole mu Miransanafu. Olunaku olwaleero nzize kwogera ku mukyalo oyo gwe mulaba eyawambibwa mu mwaka ogwa 2025. Yawambibwa Nakawa ye yali era akyali akulira essomero lyaffe lya NUP School of Leadership Dolini Kaija. Abamagye bajje Nakawa ne bamuwamba nga kuliko abasirikale ne bamutwala mu bukuumi obw'amaanyi n'ateekebwako mu safe house. Olwamala n'atwalibwa mu kooti e Kanyanya n'ateekebwa ku musango ogw'okukola dduyiro w'amagye naye nga ku lunaku olwo teyali nawo Dolini Kaija. Mukyalo ono muyivu era twamulabanga nnyo nga ali awo ku nsonga y'okulaba nti essomero lyaffe liguluminga abakulembeze era yatiisibwanga nnyo. Essaawa zino mukyalo ono bannaffe okuli Sauda Madada, Olivia Lutaya batendewaliddwa ne bakkiriza emisango gye bataakola era tetubanenya ku kye baakoze. Mukyalo ono ye n'agamba sijja kukkiriza misango gino sigikolangako era tagikolangako ate ng'era mu tteeka mutuufu. Ne lwaki tateebwa? Dolini Kaija yakola musango ki okulaba nti lwe basembye okujja mu kooti ate State Antony ne yebuzaabuza nga talina na bujulizi
abantu bano mwabakwata mu budde bwa kalulu muli mu batulugunya eno president je muli mu kuteekawo nti abantu basooke bakkirize emisango tulyoke tubate bakkirize emisango gye bataakola esiga eddamuziiwa on test ekanyanya abantu bamala batya emyezi 5 bali kwa limanda myezi 6-7 ku petty case ngeyo. Museveni, over to you. Bana bavubuka be muli mu kusiba mbasibira bwerere ba Alex Waiswa mufumbiro Waiswa ali mukomera takolanga ko misango ejo mubatadde ba Bobby Giant mubatadde baliyo makomera ba Commander Fik abavubuka abato wabula okubasiba olwokuba mmwe munnange mulina obuyinza olwokuba mmwe temwogerwako mwe tebalina kubavuganya naye nga temujjukira ku mulembe gw'Obote mwakwata mundu ne mugenda mu nsiko ne mutta abantu ne mukulembera bannayuganda mu nfuga gye mubakulembeddemu embi ne mutedde Dolini Kaija mukazi wattu yasigadde ku mazima bino bitulekawa era biragawa. So mbasaba bannange tubeere nga tubanja baganda ba nange sanyu jerere ewa dictator Amiri njogera ku X wa Chosen Beki. Chosen Beki yasooka n'atukubako ekibaati n'aleeta mwami Ssekajja twali tukyali awo munnange nga batukubyeko ezzadde munnange kyaddaaki dictator Amir avuddeyo mu nkola mpya nakutwanjulira mwana obuwala kino kitulaga nti munnange musajja wattu ebyokwekubagiza yabivaako naye n'amovinga on kati tusigazza kulaba ku mugole saawa yonna abo wetuli naye nga byonna bigenda mu maaso era nga tunuulidde ensonga ezitambula ate mulowooza Calvin Kayanja yetavuddeyo ng'agamba nti mwana muwala Benita aleete termination letter mb'omutitimbi gw'ensimbi gyeguli Benita nagamba minisita yampa omutwalo gwo ogwa $, nzaagulina ogulaba omutwalo gwo ogwa $, nzaagulina bwe wakomerawo nali Kaseese kati ndi Kampala njagala oleeta obukakafu nti ddala baakugoba ku mulimu era ensonga ezaggobyako za Nuupu mu byenjagala ng'era bwe nagamba njagala termination letter eya contract ne termination letter eya visa yo nkuwa omutwalo gwo kubanga minisita yagumpa nkoye n'ogutereka guguno omutwalo gwa $. Ogulabye so kati ekyo ekikyala kinamika ekyavunda amabino olwa Sajjale kyo kirowooza ebyo bintu binene nnyo nabaga minisita omutwalo gwa $, yagumpa nzaagulina gwempa bukakafu Benita nti ekyakugobye Bahrain bintu bya Nuupu nkuwe ssente zo oba termination letter kati oyo namika yalowooza nti bino bintu binene nnyo ku minisita nabaga ssente yazimba era nze nali mmanyi okomawo wiiki eno naye ekyembi nti wewaddira nga tuli Kaseese kati ndi Kampala noonya ne termination letter nkuwe ssente zo minisita yazimpa nze terekedde ebbanga guno mutwalo gwa $. Kati ekyo kikazi ekyavunda amabino olwa Sajjale kati malaya w'omusipa atalina wadde owero si wano mu family mbw'oyagala kujjako minisita kino kikulekawa nabagamba omutwalo gwammwe nzaagulina kasita mu proving biki ebyo ebigobye omuntu ku mulimu n'engeri gye bamugobamu kuba bibaako empapula sente nja kuzibawa era nze Benita nali nkulinda ku kisaawe lwakuba nti we wajjira nali Kaseese ne Honorable Balamu naye kati ndi Kampala bwe proving ebyo bye nakusaba sente nzijjeko kubanga nange nkooyo okuzikuuma bwe bikulema sente ngenda kuziddiza minisita mutima mulungi kati osigale n'oyo malaaya awunye ennyuma ekyo kimalaaya ky'omusipa ekyakola obwa malaaya Malaysia kikola massage mbu nakyo kigenda kujjako minisita namika wajja ewa minisita nga wenna otunka ekivundu wakola amabina Sajjala ago agatakyusa galinga baaluuni agatava mu kifo nojjanga otunka ekivundu buli dakiika 5 olina okwambala pampa ne mugamba minisita ogw'omulambo gutuuze mu gazebo eri ewatuula ebizibu bukyanga ova wa minisita nawe kivundu kyo tekivanga mu gazebo ye agamabina agataggwayo mukola Sajjala ezaalayisi wenna otambula otiiriika kazambi munaawe omanyira minisita namika oli ki wandikoze obwamalaaya gwe wandikoze musipa ku bulungi bwe womanyira nibbaawo ye okola mulimu ki kati gwe totumalira budde wamma Benita my sister
ekyo kiwala kigenda kumaliriza kisaanyizaawo obulamu bwo kisitaani kyennyini ekiwedde emirimu gwendeetera termination letter reason lwaki bakutaminatinga ne termination letter ya visa nkuwe ebintu byo nkuwe ssente zo otandika Uganda bakugamba nti oseka bokaaba abadde yakamaliza okwogera ebigambo ebyo ne bamwambalira ono n'agamba nti nze sirabangako muntu musiru nga Calvin Kayanja. Calvin Kayanja ku busiru kwotudde. Sirabangayo omusajja musiru nga ggwe. Oba kati omutwe gukumenyera ki? Tuzikoze rivaaso. Ezaffe tuzikoze rivaaso ate saawa ya kakati ate benta omutwalo guguno gwa dola ogujjayo amaze tuuka Uganda. Tova na mu ntalo z'abakazi. Ndabanga ayina ebyokukola bingi lwaki tofokasinga ku ebyo ku mirimu gyo. Omanyi nti n'abantu abasinga mwe mwereetera ebizibu. Gwe n'olowooza olina security eno kino newe naakyogera ne kino naye kino omwana guyitika wano na wano n'ebikuleetera obuzibu. Seyaddange. Kati waleeta nti bamugoba ku mulimu ng'ozimuwa essaawa zino ng'amaze tuuka Uganda. Tetuganye n'essaawa zino zimuyamba ng'ozimuwadde. Naye omuntu waba akwetaagira nga oba omuweera obuyambi kati woozijjayo. Nange tubadde tukyaliawo ne zireeta Hajati Namyalo ng'akukuluma agamba nti waliwo omuntu mbu ali mu lukolo kubanga oba oliawo asula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era n'agamba nti kagwake ketuwonye omuntu oyo bajja muzuula. Naye waliwo ddala omuntu alwana Museveni. Waliwo omuntu alwana Pulezidenti Museveni waliwo amukoye mu ntebe naye Pulezidenti tannazuukuka. Naye tujja muyamba azuukuke. Kubanga bino ebintu bye twogerako biruma Munnayuganda. Munnayuganda yalonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamuwa akalulu. Ebyenfuna by'eggwanga bwe biba tubibeesingira nga tutunuulira ku bye tusuubula ebweru n'ebiyingira nga tetutunuulira bungi ki bwe tutunda kuva mu Uganda kufulumya bweru tetuba tetukyetaaga regional integration. Kati mututuma genda Kenya tugule obuwunga tugule emmwanyi tugule biki byonna tubigule Kenya tubigule Tanzania tugule mwajjawo entobazi mwaye entobazi semwagala bazigende bazirimiranga mu luli omukyere era ogwo omukyere gwali guwoomanga nnyo oba baguyitanga ate super. Kati omukyere tuguteega Tanzania. Ennyaanya ennungi enjimu bino ebinyaanya bye mulaba bikapaapaala ebyo biva Kenya. Ebyo ebinyirivu emiyembe emirungi giva Kenya. Olunaku lwa yesterday twalabye muwala wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Patience Lwabogo nga bamordaininga era n'afuuka bishop. Abantu babadde n'ebibuuzo bingi bishop waki kakati ono agambye nti nedda ask no more nze muleke nkole ki mbannyonnyole koffe lutuviire ku ntono. Ansooke nzire mu bannayuganda abeebuuza nti madamu Lwabwogo Bishop wanzikiriza ki? Omukyalo ono Bishop waba born again ndoze be balokole. So si Bishop waba Katoliki. It cannot be. Okubeera Bishop waba Katoliki kiralamu nnyo tosobola tomalaga. They cannot maraga kufuula just like that. Ndoze kati mukitegedde. Si ba Katoliki wabula abalokole. Congratulations once again. Nze ndi musanyufu nnyo okulabanga mu family ya Mwai Museveni bafunyemu owenzikiriza ow'amaanyi. Ekyo kyo ndi musanyufu emirundi mutwalo. Kiyinza okuba kizze n'ebibi naye ate okusingira ddala kizze n'ebirungi kwa ono buwanguzi buva wa Mukama Katonda. Naye tukusaba Bishop Lwabwogo bw'oba okutta omuggo gwo n'enkofiira yo nga bagikwambaza wali eri ng'ogezaako okupuliikinga bannayuganda badde eri Mukama bave mu kukola ebikolobero teweerabira teweekubira sayidi. Bw'oba ogezaako okupuliikinga bannayuganda bave mu kubba kubanga ogenda kuba opuliikinga bannayuganda kudda eri Mukama kwetowaza kola birungi maaso ga Mukama bafune obulamu obw'olubeerera era ogenda kuba oyita bannayuganda bajje beenenye. Ndowooza bwe bityo the ethics z'aba bishop ngamba abali mu madiini teweerabira maama famire eyo togirekayo gy'oba otandikirako. Tubadde tukusaba Mwami Museveni kuba naye muntu era yali akoze ku bikolobero
bw'obanga oyita abantu abagenda okwenenya naye gwoba otandikira ku simu bubi twogera mazima mani munyiiga nnyo era tubadde tukusaba teweerabirayo General Muhoozi yes oba beera muganda wo nekyo nakyo omuyita first family yamwe gye mweyita era omubuulireko mugambe n'okumugamba nti bannayuganda abantu si nsolo abalina okutwalibwa mu basement ne batulugunyizibwa ne basibibwa emyaka nga tebalina misango nga balina emisango bali wabweru bali mu kutaayaaya tubadde tukusaba osooke oddaabulule famire eya mwami Museveni Tibuhabulwa then bannayuganda ogenda balidinga ogenda basumba mu butuufu nga nabo bamativu nze kyokufuuka bishop sikiinaako buzibu kubanza ebyo ebitiibwa tebinkwatako nze nakomadde ogenda mu church fe abamu n'eddiini twagyesonyiwa twasigalira kufukamira wansi ne twebaza Mukama Katonda ne tumusaba naye nze osange mwangenze mu church yemu yebuulirira atete mu bbanga ate church yemu yenoga ssente z'omiwa omusole ate zibabbye ne babagulira amamotoka nze awo nagamba sigatta bya Kaisaali na bya Katonda awo ne neesonyiwa kye bayita ogenda mu church naye nga tulina eddiini ku mutima Mukama tumwagala nnyo kuba tukimanye yatutonda so kati madamu bishop tubadde tukusaba nga tunatandikira ku families ndala ba Munnayuganda yenna tandikira ku famire yammwe eyo togibuusa maaso ebikolobero ebize bikolebwa abantu abaze battibwa ate era obikondemingenga okusiba abantu abatalina musango oshegera ono nayogerako ne bamutiisatiisa oli nayogerako ne bamutta nga byetwogera bituufu awo tujja kubeera bakakamu ne mu ddiini gy'ofunye ekitiibwa ky'ofunye kuba ekitiibwa ekyo tetugenda kukkiriza tukozesebwe bubi nga tulaba bishopu abulya bannayuganda ate nga ebikolobero bitandikira mu famire yennyini never awo tujja kuba twogera mutuyita ababi oba mututta mututte oba mutisa mutusibe naye nga ate sigwe gwe omulamwa nga bw'ogamba ku bannayuganda n'abantu abalala obuteeyisa bubi mu famire omwo mwennyininyini mu kiba kitandikira for God and my country. Ulidde munnange sigenda kubanga mbiddingana naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire ojja kubanga tugakubeera ojja kubanga tugakutuusa koona wole wona bw'osinzidde sigala naffe tova